Bintu omuntu okuwetaano okuma omuntu biki si birungi naye we twabijjawo ne tuorganizinga tusuubira nti awo kati twafunemu obuzibu naye tugenda kyandolinga Omulangira Suuna ajja kuddamu mulabe ekitegeera. President waba bloggers mu ggwanga lyattu Uganda mbanjogera ku Isma Apondose essaawa yonna amweteefuteefu okuba nti no asisinkana omuyimbi OS abeerenga amwetondera. Jjukira ono bamulagidde okubanga olunaku olwaleero asula mu kkomera oba mu kaduukulu ekitalya ajja komezebwawo olunaku olw'enkya basobole okuddamu okuwulira omusango gwe. Tukwanirizaako ku Newspark channel webale kujja kumirako mukwano waliwo ka notification bell akaddaako kanyige ko bajja kutegeza buli lwe tunaba tutaddeyo amawulire. Webale kujja kumirako mukwano badde oyitaayita n'ogamba nkandabe Isma kye kyamutuuseeko mukwano tukwanirizaako nesooka osubscribinge ku YouTube channel yaffe eno ate oluvannyuma obeere ng'onyiga ka notification bell. Wona weesinza okuba nti no olaba amawulire gaffe oyinza okuba ng'oli mu Qatar, US, Dubai, oli German, oli Japan, wona weesinza okuba nti no otulaba tukwagala nnyo mukwano. Fenna keekano akadde ke tubadde tulindirira si kuba nti nno Isma akwatibwa n'abanga asula mu kkomera naye Isma abasinga tubadde tetukakasa obanga aneetonda olw'ebigambo byazze ng'ayogera. Suuna ndowooza tomumanyi bulungi era bw'olaba drone yaffe dduka kuba tujja kukuteekamu wanyiizizza dda pamagye ku pulezidenti waabwe backface balipanda bonna obanyiizizza wotulaba dduka fere tuli batiitiizi tebakulimba era tukunoonya wooli wonna tukweyanjulire mu butongo kyayika wazuukusa otuteeka mwezi emboozi nga tumanyi tukunoonya otubulye wowajja olukusa twogera kuba jeno kankuddiremu twogera kuba genero n'atula mu ofiisi vidiyo n'agiraba nga muganda wa mukulembeze temuzirabyeko nazivaako gwani mukene ojja tuvaako tugenda kuddamu tukwogereko tulabe gy'onoolaga genda e Rwanda senguka ogende e Rwanda kale gende Congo wano ne wonookaaba emirundi etaano obuziga bw'ekirogo yeekubye omutwe wansi era ng'abalogo we babeera omuntu nojja noyita press conference talina kyagamba bati abaana olina abaana genda osuwinge Mark Zuckerberg yaleeta Facebook. Bino nno tabyogedde nga tebannaba kukwata mikwano gye oba be yali nabo naye ate n'oluvannyuma lw'okuba nti no bali baakwatibwa njogera ku KAYZ ne banne era yasigala awanda omuliro. Kaakati munnange oluvannyuma lw'okuba nti no aba CID bamukwase olunaku olwaleero era n'aleetebwa mu kkooti ebyo twabikuwadde dda kaakati Isma Apondose era agambye nti we bamuta wakubanga anoonya omuyimbi Omulangira Suuna asobole okuba nti ayogerako ko naye asobole okuba nti amusonyiwa. Bwebito bwe biri munnange oyinza okulowooza nti Isma kati tulina Isma 1 ne Isma 2 kubanga Isma 1 nga tannaba kukwatibwa abadde ayogera lulimi lulala ate kati ne Isma 2 naye ate mukkakkamu nnyo ayogera lulimi lulala naye nga tetunaba kukuwa Isma ng'agamba nti najja kusisinkana Omulangira Suuna katusooke tukutwaleko ko mu kkooti mukwano. Isma gamumyukidde mu maaso g'omulamuzi wa kkooti ya Buganda Road era ng'omulamuzi abadde Doreen Kalungi ono nno oluvannyuma lw'okumusomera emisango bamusindise ku alimanda mu kkomera ekitalya okutuusa olunaku olw'enkya. Mungi nnyo ndi mugoberezi w'amateeka sigayinaako buzibu. I love the police officers nebaza nnyo Honorable Mohammed Nsereko okujja nanyimirirawo ate nga tubadde tetulya nnyo kambugu naye namukolako vidiyo y'emu kubiriza abantu mwenna okugoberera amateeka ate mutwale ng'ekizampo oleme foolinga muki mu bizibu nga by'ebimu naye mbasuubiza buli kimu kijja kukola ki kijja kuba bulungi era nga we mulidde omulamuzi siri guilty era ngenda kujja enkya
tubyongerezeeko. Isma agenda kukomezebwawo olunaku olw'enkya babeere nga bagenda mu maaso n'okuwulira omusango gwe. Abamu ku abo abamubeereddewo mu kaseera kakazibu yabadde Honorable Muhammad Nsereko, era ono abaddeyo mu kkooti okulaba byonna bitambula bitya era bigwa bitya. Naye nga ye Isma yeetegese era mweteefuteefu okuba nti asisinkana omuyimbi Omulangira Suuna abeere nga ayogerakoko naye, oba oliawo abeere nga amwetondera. Katusooke tukuwe Isma omwewulirireko mu ebyembi bisekerwa bambi. Njagala okubakubiriza okustopinga era natandika blog association mbakyuse mentality tuve mu bintu omuntu okuwa 5 okuma omuntu biki si birungi, naye twabijjawo ne tuorganizinga tusuubira nti awo kati twafunemu obuzibu, naye tugenda kyandolinga Mulangira Suuna ajja kuddamu mbulabe ekitegeera naye nga siri guilty. Oyo munnange ye Isma, bangi mumuyita JAJJA ICHULI, ate nga lyerinnya lyakozesa ne ku Facebook, ate abalala bamuyita Isma Olaxes, ate nga amanya g'amatuufu ye tusuubira. Isma ndowooza omwewuliriddeko mukwano, naye nga alina kugambye nti ye pulezidenti w'aba bloggers mu ggwanga lyattu Uganda. Avuddeyo n'agamba nti waliwo ba blogger abamu nga bo baagala entalo, ba blogger abamu nga baagala okuba nti no bavuma abantu, n'agamba bali mu kuteekateeka kuba nti batereeza omulimu gwabwe basigale nga batambulira ku mulamwa. Omuntu akoze eki asinze abavubuka mwenna mukyuke tudde mu digital marketing, kuba bali abaagala ebyokuvuma batuteeke mu buzibu nabo weebali. Kati we tubeera organized tuba tujjawo business, naye nga kati mujje bukoto ku kibiina kyaffe kigenda kuddukanyizibwa bulungi, tulina leadership newe mbasiriiwo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kati oluva wano dda wase. Bwetu tewe tutambudde mukwano badde mulabi mulungi, katukagalize ekiro ekirungi. Tujja kuba tukomawo ne updates ez'enjawulo ku nsonga eno ge tunaba tufunyewo, tujja kubeera nga tugakuleetera. Tova ku YouTube channel ya Newspark, webale kujje kumirako, naye tewerabira ku subscribinga na kunyiga ka notification bell, ako nno kaba kakuyamba nga bakutegeeza nti tuyina amawulire ge tutaddeyo.